Weewaawo empewo kyabugagga, empewo kya muwendo, empewo gold, naye si kyangu okutuuka ku ky'omuwendo ekyo, si kyangu okutuuka ku ky'obugagga ekyo. Abantu abasamirira Lubaale bagenda okutuuka okumusamira okumuwummuza wali nga baganda baabwe tibakyabaagala, ng'abooluganda babeekutuddeko. Kasita abantu batambula ne bakizuula n'empewo ziri ku mukulu waffe gundi, ogenda okulaba abadde abijjumbira nga alekeraawo, bulijjo abadde yeewaayo ennyo ng'alekeraawo. Mulimu abeewaayo ng'asuubira nti bw'aneewaayo zigenda kukwata ye. Ate abantu beebuzaabuza, oli mu buliwo n'akulaga nti ne we zitakwata nze, obalabira ku njawukana, obalabira ku butategeeraganira. Abantu abasinga kati ennaku zino basooka ne batambuza akatijjo abantu nga 10, nga mulimu ateekamu nnyo ssente, mulimu ajjumbira, mulimu afaayo. Naye olumala okukizuula ng'empewo ziyina kulinnya ku gundi nga babimulekera, ekitegeeza nti abantu bakwatibwa obuggya mu mpewo. Kyokka ekintu kye bakwatibwamu obuggya tebakimanyi. Empewo kirungi ne muzibuuza ffe, kubanga tuludde nga tuyita mu bantu ab'enjawulo. Olubimbi lwa Lubaale, singa Lubaale akuyamba nakuga nti nkutte gundi, singa weeyisa engalo mu maaso, kubanga omuntu okutereeza empewo asooka kusiiwuuka, omuntu okutereeza empewo asooka kuyita mu bulumi, omuntu okutereeza empewo asooka kuyita mu bugigi, omuli okusooka okuggyako ensimbi, okuggyako emirimu, okuggyako amaka, okitegedde, okusaba, kubanga omuntu aliko empewo atuuka n'asaba ne gwe yamma okuzitereeza. Kyokka empewo kya bugagga, kubanga empewo bwe zimala okutereera, buli abadde ajjumbira asasulwa. Gwe wennyini Ssenkulu, empewo zikusasula era zikuwa era zikuggyako ennaku. Buli abadde akukwatirako, buli abadde akulinnyira mu bigere, empewo zibasumulula ne zibawa. Kyokka wano mu kuzitereeza wabaawokko obulumi eri ggwe gwe zironze n'eri bano abatambula naawe. Ekyo abantu tebakimanyi. Abantu batandika okusamira abamu ekibajjamu linaaganze nzize ku bbali sikyabiddamu. Kwe kubeera nti ku luli baakola ekibbo, luli ne bateekawo ebyaddungu, ate bonna ne basigala nga tebafuna. Empewo nga tezinnaba kugguka, buli akirimu asannyalalamukko, emirimu gyesibamukko, olw'ensonga nti ono aliko Lubaale, nammwe abatambulira mu bbendobendo eryo okuyambako ono, muba wakati mwenna mu kulima. Okitegedde, muba wakati mu kulima. Era empewo zikolebwa mu kkiriza, empewo zikolebwa omuntu atakowa kusuubira. Kitegedde, kubanga eby'empewo musooka ne musasula amabanja. Empewo zibaamu emisango, bajjajjammwe baazisuula, abamu baazisiba, abamu baayokya amasabo, bwe bityo mubeeramu emusango. Kati buli eyeetaba mu kutereeza empewo, empewo zisooka bagezesa, zisooka bawozesa, ne muteekawo kino ne muteekawo kiri, ne mukola kino ne mutuukiriza kino, ne mutambula wano ne mutambula wali, naye nga ssente mufuna kitono. Ne bw'oba wataddemu akakadde, emirimu gisooka ne gyesibamukko, musooka ne musangamukko ku musana. Okitegedde, musana gusooka ne gubookya. Kyokka empewo zikolebwa mu gumiikiriza. Agumiikiriza empewo abajja kutuuka ku lyengedde. Empewo bwe zitandika okukusasula tezirimba, zikuweera ddala, era bwe zibawa zibaweera ddala. Oyo yenna eyeewaayo n'agumiikiriza empewo, oba zikutte ggwe oba ziri ku muganda wo, n'obeera mugumiikiriza ne muba nga muwuliziganya, bwe zisaba kino mukikola, bwe zigamba kiri mukikola, kiri mukituukiriza, wadde nga muba temufuna nnyo naye ne mugumiikiriza. Empewo kye ziba zikusuubiza bwe zigamba nti tuli bagagga, ne mugumiikiriza, empewo tezirimba, empewo ziba za kubaweesa ebiri. Wabula okutuuka ku bugagga bw'empewo mba nnyonnyodde
waliwo ko akasana. Abantu abasinga baagala bya ku mukeeka. Era kyova olaba nga abantu balokose nnyo, beerokosezza nnyo okunoonya ekintu nga tekigguka. Okitegedde? So nga mulimu obugumiikiriza mu mpewo. Oli yateekawo kino, oli bamugamba kola kino, oli yatambulako n'agendako mu lutabaalo egindi biki, agenda okulaba nga emirimu gye tegisumulukuka, agenda okulaba nga takola, agenda okulaba nga tafuna akasente akajja mu kiwato nga mazina, n'agayo ebiki bino byenkola. Empewo tezitegeerekeka. Okuva luli nkola empewo, kati ngenda myezi 6 siina kyendaba, emirimu gyange gyataataagana. N'agamba naye ebyempewo bino birabika tebitereera, birabika tebiggwa, kambiveemu. Okitegedde? Oli ne yeerokosa ekintu ekitali kirungi, ekintu ekitali kituufu, teri bintu bya ku mukeeka. Oyinza okusanga pasita nga ali mu kuyigiriza, n'agamba abantu nti ndaba nga omukisa gwa Mukama gujja, teri mukisa gwa ku mukeeka. Okitegedde? Ndaba nga bulijjo ky'olindirira kijja mu bulamu bwo kubira mu ngalo Yesu ez'amaanyi, oba kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Oli naazikubamu. Ani yakulimba nti eby'omukisa bijjira ku mukeeka? Abantu abasinga beerimba. Muddeyo ku lubereberye. Ensi tugirimu ku ntuuyo, ensi tugirimu mu kukaaba. Ebigambo ebyagamba omukazi omubereberye, ti ensojja giyitamu oba mu kuzaala, ng'okaaba ng'osinda. Omusajja ensojja giyitamu nga buli kyofunamu ekirungi kya ntuuyo. Okuggyako abantu nga babuyabuya, ebitabo babisoma kifuula nnenge, kubanga amadiini gennyini galina ebitabo ebyogera ku lubereberye nga basibirira abantu abaasooka. Abantu tuzze tutuula ku nsobi okuviira ddala ku muntu omubereberye. Muddeyo ku Nambi ne Walumbe. Kiki ekyabajja mu ggulu bombi? Nambi amale yeerabireyo obuloobwe, addeyo ajje ne Walumbe. Kiki? Baamala kusobya, ennono bwetyo bweyogera. Ate amadiini gagga nti Adamu ne Kaawa bwe baasobya okujja mu nsi. Okitegedde? Be bantu ababiri abaasooka. Ate nno neekuga nti Nambi ne Walumbe baava mu ggulu era nga baana ewa ggulu, naye nga baamala kusobya. Okitegedde? Bwetyo ne gye buli eno abantu tutambulira ku nsobi. Ensobi zaava lubereberye. Tujja tukuza bukuza nsobi, naffe tujja twetaba mu kusobya. Okitegedde? Ku busungu twongerako obusungu. Lwe twesamba ensonga zino ezikwatagana ku buwangire bwaffe mu buli ggwanga lya buli omu, twongerako nsobi. Akati abantu abasinga balowooza nti ajja kgenda mu kyaki awanike emikono bamugee nti omukisa gwa Mukama guugwo era ddala abeere ng'agufuna. Ebintu si bwe bitambula, tewali bintu bya ku mukeeka. Abalowooza nti ebintu bya ku mukeeka mbasaasidde. Ensi eno ya bugumiikiriza. Omukisa nga gunajja tomanya, wabula kola nnyo ofune ebirungi mu nsi muno. Kola ng'omuddu mudda, olye ng'omwami. Omuntu yenna okufuna ekirungi asooka buddu. Obuddu bwe bukulembera obulangira. Omuntu okuliira ku kaliba alina kusooka buddu. Empewo zijja ne zikugamba nti ffe tetufugibwa, tetukozesebwa, tetukola ki. Bwe zimala okwogera bwe zityo, obeera musiru, tuula wali olere engalo tulabe. Empewo ziba ziranga ekikulimu, ekitiibwa ky'oyina, ekiri mu maaso go, naye waliwo olubimbi olw'okulima, waliwo by'olina okuyitamu. Abantu abasinga balowooza nti bw'anaateekawo ekibbo ng'agenda alaba enjawulo. Abantu abasinga lubaale bamuyita nga bw'olaba ludo oba amatatu, nti bwe nteekayo 50,000 nfuna 1,000. Abantu abasinga babagamba nti waliwo ekyokukola oba bijjulo. Oli n'asonda 2,000 nga katinko, n'oli n'aleeta 10,000 nga katinko, katijjo. Lubaale yatusabye kino. Ate bw'abeera omusawo ng'asavuwaza bulungi, n'agamba mufumbe ekyo ekijjulo mujja kuba mumaze. Bwe mugenda ne mu bikakabaka mujja kuba mumaze. Lubaale ababanja kino mukiteekewo mulabe ssente.
mukitekewo mulabe Ddungu ajja bbawa muterewo olutuulo olabe. Mulimu abasawo abamu abalowoozesa abazzukulu nti okuterawo olubaale ekintu kwe kufuna kwabwe. Era abasawo abasinga obungi abamu balina enjigiriza embi, bakyamuukiriza abazzukulu nga balina kye bagenda okukola. Lubaale asabye ente, asabye n'ekijjulo, asabye n'ekidomola ky'omwenge. Omusawo n'asooka abakkamu bonna nga famire bonna bw'abakuŋŋaanyizza. N'abagamba bannange mukole kye kintu nze ndaba kye kibasibye. Emirimu gyammwe gitagulukke buli kimu kitiriire. Abazzukulu nga bagendera ku kukyamuka. Ng'oli aleeta 10 ng'oli yeekubakuba aleeta 4 ng'ono aleeta 7 ng'ono akola ki nga bakiteekako amaaso 2 nga bakifumba nga bakijjula nga bakirya nga bateekateeka ebintu byonna nga birina okuteekebwateekebwa. Oba lubaale asabye kasubi, omusawo ng'alyoka abakkamu ng'abagamba nga bwe bazimba kasubi lererere, buli omu abadde tagenda Bulaaya ajja kgenda, abadde yayagala edda ekintu ajja kifuna, abatalina bufumbo mugenda bufuna. Bambi bakazi bato ne basajja bato nga basomba emiti nga beewaayo nga bateekayo wiiki ne basiiba nga bakola basulawo bakola ki, bayina akantu mu bwongo omusawo ke yabagamba nti ekyo kyekyali kyabasiba, kyekyali kyabasibira emikisa. So abantu beetaaga okutangaaza lubaale kye ki? Lubaale lubimbi, lubaale lugendo. Okitegedde? Lubaale okkuwa olugendo lulina okubako olutuusa. Lubaale bulumi, lubaale bujiji, lubaale gulinga musaalaba, lubaale kulima. Gwe buli kintu ky'oteekawo sirika. Bw'abanga jjajjaawo yakusaba effumu n'oliteekawo n'obeera ng'era osigala akasente oyandayanda kayandeyande naye nga jjajjaawo ye yakugamba sirika. Bw'addamu nakugamba mpa ekijjulo ne mukiteekawo bamuli abooluganda bana. N'obeera nga n'osigala ng'ogaba bannaaye ku mirimu akasente kakkekwa manja gundi tansasula biki lwe bayita olubimbi. Tokivaamu buvi wabula guma bugumi. Weesige jjajja yampa obubaka nfumbe ekijjulo, okifumbye togaanye, ssente zikyayongedde okkubula, beera mugumiikiriza. Olunaagira nga jjajja agamba mututerewo ekibbo kyaffe ekya lubaale nga nakyo mukikola. Okitegedde? Era tolina ky'ogenda kulaba, era ogenda kusigala ng'essente entonotono z'obadde ofuna era z'ogenda okufuna. Obugumiikiriza lubaale akugamba singa tunaddira nga mwakateekawo ebintu bitono ne tubawa obugagga mujja kutuvaako. Ero nalyo ssomero. Ekintu olina okukibalamu omuwendo, valiyu y'ekintu. Ekintu kyambonyaabonya. Lubaale okufuna ebibye osooka kuyita mu kubonaabona. So abantu baleme kujja kuga nti saba eryo lizimbulewo, ebintu ebyo byokye, ebintu ebyo bisuule si birungi, naawe obisuule. Abedda lubaale yabaweeranga ku mukeeka. Omulokole bwe yajjanga naga nti saba eryo tuliggyewo, abaana abazzeewo nga baga kituufu biveewo bya sitaani. So ennaku zino lubaale takyatereera mangu ago. Lwaki? Nti abatusoose ku kaseera akayise bookezza nnyo amasabo, basudde nnyo ebintu bya lubaale. Okitegedde? Kakati ennaku zino lubaale takyatereera ku mukeeka, ne bw'oyenjera ku musawo takyatereera, kati wakumala kwebakirira. Nsozi 2. Era omuntu yenna ng'oloota amasomero nkusaasidde. Omuntu yenna ng'oloota amasomero, lubaale oyo ojja kumutereereza akabanga akaneneko. Gwe wenna nga wakeera okuzaala n'ozaala abaana 5 obayina wali, oluusi omusajja yabakulekera, gwe taata gwe maama, naye ng'oloota amasomero, oloota ozze ku ssomero. Oloota ebirooto bwe bityo. Okuloota amasomero kitegeeza kudda mabega. Okuloota amasomero kitegeeza kuddayo ku lubereberye. Okuloota amasomero kudda mabega mu buli kyokola, mu buli mirimu. Oba olina maka ojja kutuuka gaffe. Ekirooto kiroota nga si ggwe okiyise, tewali akikulootedde, naye n'oloota ng'olaba oli mu P4 ne banno be wasomanga nabo, era ng'olaba oba oli mu senior 4 ozzeeyo ku ssomero, naye ng'olaba oli ku ssomero, naye ng'olaba olina obwana bwe wasomanga nabwo. Nkusaasidde. Ne bw'obeera mu maka ng'omusajja ateekawo ensawo y'amanda, ne bw'aba aleeta enkota y'ettooke, ne bwe muba muyina emmotoka, ne bwe muba muyina omulimu nga mukola mu ofiisi, naye ng'oloota ozze ku ssomero. Nkusaasidde. Lwoya lwa munyindo olw'ejja wekka teri ajja kukuyamba. Ekisooka ab'ekika bakizuula nti oliko lubaale nga batandika okukwatibwa obujja, gy'obeera lubaale mwangu wa kukola. Okitegedde? Nga batandika okwesamba.
ekiba kitegeeza nti baali baagala zikwate bo batandika okufuna obujja. Kitegedde otandika okwogera nti Lubaale yasabye kino nga buli omu eyali akuwa luli nga takyakuwa, kubanga luli baali tebannamanya zigenda kukwata ani. Olukizula nti zikwata gundi abadde aleeta emitwalo ebiri, alaba nga akolerera ggwe obugagga, alaba nga azimbira ggwe obugagga, alaba nga akuwa obugagga, ate ye alaba yeemalako. Ekivamu nga babikulekera ng'otandika kutoba bw'omu. Lubaale lusozi, era abantu abalota nga muli nnyensozi, abantu abalota nga muli ku masomero, abantu abalota nga muli mu baana bangi, abantu abalota nga muyonsa abaana, abantu abalota nga mulaba ebyemikolo gyambaga, nalabye abagole, nalabye metroni mperekeze, nalabye faaza agatta abagole, naloose bisopu, naloose ekinnya nga kirimu enzikiza, naloose omufu ng'ayogera, naloose accident bubenje, embizzi zingoba. Nkusaasidde. Okitegedde? Bw'omanya nti oloota ebirooto ebyo, tandika okubaako ebintu by'onoonyerezaako wadde nga tonnafuna bulumi. Bw'oba olina bbanka w'okola, bw'oba olina shero w'okola, bw'oba wasoma ng'olina diguli olina ofiisi mw'okola, naye nga buli lw'ogwawo oloota ozze ku ssomero, nkusaasidde, baako otandika okwebuuza. Lubaale oyo aba wa mbiri, amasomero ziba mbiri, amasomero ziba nsozi. Okitegedde? Embuga y'omusawo Omuganda liba Vumuliro, embuga y'omusawo Omuganda Vumuliro. Okitegedde? Vumuliro. Aba munozi wa ddagala so ng'alina n'ekitundutundu ekitereeza empewo. Ekitundutundu ky'omusawo Omuganda kitundutundu ekyaza Lubaale. Lubaale n'ajja n'asaba by'ayagala. Omusawo Omuganda n'assa mu nkola, n'abazimbira essabo, n'aliwanga. Lubaale n'asaba omweso. Okitegedde? Omusawo n'abibateesaawo, n'abiwanga. Omusawo gwe mutendera gwe. Eryo teriba ssomero. Okitegedde? Essomero kye kitundutundu mw'olootera emifaliso ng'olaba oli ku ssomero, olaba waliwo emifaliso. Okitegedde? Olaba oli mu maka wafumbirwa, oba oli musajja wawasa naye ng'olaba muli mu maka, oli ne bbaawe yafa, oba olina omusajja yenna ku kyalo naye ng'olaba yakuwasa. Kye bayita obufumbo bwa Lubaale. Sisitimu eyo teba ya ku musawo, sisitimu eyo eba ya nsozi, sisitimu eyo eba ya mbiri. Bufumbo bwa Lubaale. Lubaale wo abaamu obwakabaka. Okitegedde? Lubaale wo abaamu obuyinza bw'obwakabaka. Kyokka Lubaale oyo abantu abasinga obungi engeri gye baloota ebirooto ng'ate tebiruma, abeera alowooza nti aloota bya bulijjo. Kyokka emirimu bwe gimala okufa n'amaka ne gasaanawo, omuntu ono nga yejjusa nga kale singa nnamanya luli nga nkyalimu eggumba, nkyaliko eriiso. Bw'oba nga omanyi nti oloota bw'otyo, muganda wange ssebo oba nnyabo, tandika okwenoonya nga tonnasanga buzibu. Bangi bafiiriddwa ebintu byabwe, bangi banka zitutte ebintu byabwe, bangi bagobeddwa ku mataka, bangi emirimu gifudde. Oba oli City Council nejja netwala ebintu bye, edduuka nidisanawo yali asasula landiodi nga takyasobola musasula, naye nga birooto by'ozzooloota. Banne tubagambye n'amalusu gatuwedde mu kamwa nga birooto by'ozzooloota. Bannange ebirooto ebyo bya bulabe, ate ebyo ebirooto omwaliro kwe bijjira, omwaliro gwo gwa lubereberye. Omwaliro gwo tewali kintu kigulinako buyinza. Ne bw'olinaaba eddagala, ne bw'otambula ku musawo ng'alinnyisa amayembe gatya n'omugaba bino binnuma ndoota bubi biki, n'akuwa eddagala lino lyezezike, lino linaabe, simanyi lino lyakukusala mu mubiri, ne mutuuka ne mugayita amalogo biki. Oyo Lubaale taseseetulwa. Omuntu aliko Lubaale bw'atyo ne bw'ogenda mu kyaki pasita ne baba mutenda, omuntu aliko Lubaale bw'atyo tagwa. Bino bagamba simanyi pasita asonga muntu n'agwa, simanyi amukwatako n'agwa. Omuntu aliko Lubaale bw'atyo tagwa. Ebirooto bikweyolekera, oloota ozzeeyo ku ssomero, oloota oli mufumbo, oloota olaba embaga bagatta abagole, oloota ebinnya birimu enzikiza, oloota oyonsa abaana, oloota abaana biki, ne mweraguza mu kyaki mbu simanyi mwoyo wa Mukama yasse, mwoyo yandaze. Kale okitegedde? Era olaba kubeera mu kyaki myezi 2 mwaka, naye nga banno abalinamu akakisa ewaabwe, kubanga omuntu alinamu akakisa waabwe ne bwe yeerokosa, olaba bo bali bulungi. Oba oli muzikiti, olaba abamu baseeka bajja bali bulungi, bajja beevuga, osaalanga bo, oluusi osaala n'obasinga. Era nga ne sigida
mu kyenyeeyo n'okuzimba ezimbye naye ng'olaba osaala naye ng'olaba ne by'osaala ate olaba osinga ne kwoli omugagga naye nga tolina ky'olaba oluusi oli mu kyaki oluusi oli mu katuliki okitegedde osaba nnyo saala ozisaba kisinde ky'okuuma ky'okisaba sappulo ogisaba okitegedde ebya noveena biki buli mukolo gwonna gw'otimba kyaki gw'okola ki naye ng'olaba tolina ky'okyusa omwaliiro gwo gwa lubereberye omwaliiro gwo gwe gufuga byonna gwe gufuga eddagala gwe gufuga byonna gwe byolaba teri kintu kisobola guseseetula naye bali kuteekako emikono ne bw'olisula mu kyaki ne bw'olisula mu muzikiti naye ng'oloota ebinnya olaba ogwa mu binnya olaba ogenda kugwa mu luwonko olaba ovuga emmotoka buli budde ekiro abantu ne mwerimba nti kirabika nja kugula emmotoka eyo emmotoka etegeeza lubaale baba bakuga nti gwe gwe baawa obuyinza bw'ekika gw'olina obuvuga olwoota ovuga emmotoka n'olwoota ng'ovuga tipa mmotoka nkozi mu kirooto ekyo babeera bakugamba nti obanjibwa ekitundu ky'obukozi naye nga gw'okutte siteeringi n'olwoota emmotoka ey'obuyonjo mmotoka ey'obuyonjo etegeeza lubaale ovuga oluusi tonagitereeza bulungi oluusi ekutwala myala oluusi ogivuga bulungi ku koolaasi baba bakugamba nti gwe wakwasibwa ebisumuluzo okukulemberamu banno wadde bagaanye wadde tebagaanye wadde osigadde bw'omu naye gwe olina okuvuga ekintu kye bayita lubaale z'emmotoka zemulootagana okitegedde n'oloota emmotoka puladde omugagga agirimu puladde etambuliramu kabaka okitegedde n'oloota endogoyi oyo kabaka n'oloota enjovu oyo kabaka n'oloota engo oyo mayanja n'oloota kkapa oyo mayanja n'oloota embwa enzirugavu oyo ddungu n'oloota embwa emyukirivu oyo kayizzi n'oloota embwa emyufu ddala oyo kiwanuka n'oloota endiga oyo kiwanuka n'oloota embuzi enzirugavu ogwo muzimu n'oloota ente myufu egyo mizimu okitegedde kakati bannange ebirooto ebisinga obungi naddala ndoota nzize ku masomero ndoota ndi ku ssomero ne bw'olikola maaso tolina fyuca abakadde bangi nnyo abanyumya nagendako mu ofiisi ya pulezidenti nakolako mu ofiisi bweti naye nga yafuuka mbozi yakumwenge nga birwadde byasembezaayo nabyo ekyo ekirooto tekivunda ne bwe buli badde ojja kudda emabega ne bwe buli badde ne bw'oliba ogula poloti nga bw'ozizaawo naye ng'olootozze ku ssomero ekirooto ky'okudda ku ssomero kikuzza mabega tosobola kukirwanyisa kiriba gwe ne bw'olaba ng'obudde buno olina amalala ofuna akasente ne bakuyitira poloti wali n'ogigula olina emmotoka ovuga nnamba bweno bw'ogijjawo ng'ozzaawo endala naye ng'olootozze ku ssomero byonna by'olina kyewuubo bya kaseera bino tebyetaaga na kukwegayirira ng'oloota bw'otyo omuntu aloota bw'atyo ne bw'oba n'obukadde 3 ku akawunti sisobola kwesiimiramu era mba manyi bumanya nti oyo ekyenkya kyalya kya kiseera oyo enkoko gyalya ya kiseera oyo okwesiima wadde olina kakazi kalungi nnyo wadde muli bulungi wadde emmotoka weeri mu luggya era mba manyi nti kya kiseera okitegedde ng'olootozze ku ssomero lubaale teyandibadde mubi lubaale teyandibadde muzito lubaale teyandibadde mukalubu naye entandika gye mutandikamu lubaale abamu mumutandika buyise lubaale bwe mutandika nga buyise tugambe lubaale yatandika okweyoleka ng'oli wa myaka 18 otandika okuloota ng'oli ku ssomero osoma ne weewuliikiriza n'okola guno n'okola guli n'owalampa myaka 35 ana otandika okufuna ebizibu embeera ekujjira si nnyangu otandika okutambula bagamba oyo lubaale otandikidde emyaka 38 naawe sooka ombulire yakuba bulijjo akubanja abamukoowu aba yakoowa lubaale ekimufuula omukalubu mumutandika buyise singa lubaale woolabira embeera ku birooto byo noga nti naye byendoota bivaawa singa abantu we mutandikira osobola okwevaamu wekka ng'okyalinawo n'akalimo ng'okyakola singa abantu abasinga musigaza n'emirimu naye abasinga batambuza lubaale ng'amaze kwavuwala awo lubaale aba muzibu okutereza era aba mukalubu era kye kisinza okulokosa ennyo abantu okitegedde ate n'abasawo abasinga obungi twagazise abazzukulu lubaale tubagazise nnono okitegedde tubagazise nnono abalokole babasinga abalokole babeera ne bammemba baabwe mu kyaki memba bw'alwala bamukwatirako bamuyambako
bamwagazisa ebyobulokole ebya church naye gwe omuzukulu najja asaze wajje mu nnono yeetereeze naye ate omusawo n'obeera ng'olowoleza mu nsawo ze kumukaliza ekinyusa ekituufu tonnaba kukituukako tonnaba kukikola ne buli budde leetayo 2 kati leetayo 10 kati leetayo $5,000 ate bantu bavaawo nti ate eno nzikiriza ya buwangwa na nnono okitegedde kali n'abazzukulu ne babeera mu bbanga okitegedde ne beebuuza ati webanga nzikiriza ya buwangwa na nnono tunaajagala tutya ate ng'abagituddemu tebafuba kutukumaakuma okitegedde obusiraamu bamemba baabo babaagala obulokole bamemba baabo babaagala era n'osanga abalokole nga bajjudde mu kyaki era nga memba ajjudde mu kyaki bafuna obudde obubuulirira bazzukulu baabwe oba abagoberezi naye mbuwangwa n'ennono ensonga eyo nayo yandibaddewo omuntu azze nga embeera emusumbuwa tetuganya ekitundu kya ssente mwekiri kubanga oba oli senkulu jjajjawo yakugamba abazzukulu abalijja balikuwa naye mugjeeko ekyo ate asigale ng'ayagala okudda asigale ng'ayagala ennono ye mugjeeko ekyo kyateekeddwa okuwa ekisaanidde ate asigale ng'ayagala ennono nga bw'omubulya nti gumiikiriza n'omuzukulu anaagumiikiriza atya nga buli lw'omulabako njagala $3,000 buli lw'omulabako kati kino kyetaaga kakadde kyokka nga ne bwegandibadde $20,000 wandibadde oyitawo ebyobugagga ebingi mu nsi si birungi okitegedde ensi tugifunako kye tugifunyeemu mwe muva ne kyala anaafuna mu nsi tekyetaaga kukola buluvu n'okukulembeza obuluvu anaafuna mu nsi kamu gwe muganda olabirawo ng'ofunye ssente okitegedde naye tekitegeeza nti ozikake abazzukulu bajja kwetamu ennono abazzukulu tubabuulirire tubakumekume eri bannaffe bonna batudde mu buwangwa n'ennono nga bakulembeze nga basenkulu bannankulu omuzzukulu yenna aba akyamye ewuwo mwagazisa ennono ate ng'omulaga nti ennono buli ajja mu maaso go aba muganda wo okulembeza ekitundu ky'okumuzaala nga bunoobeera n'omwana tofuba mukaliza wabula omujjako ekyo ate nga bw'omuzimba tulina okuzimba bazzukulu tulina okuzimba abantu b'ensi abantu balina okudda ku buwangwa bwabwe n'ennono naye nga bassenkulu ne bannankulu twongeddemukko obuzadde twongeddemukko okubasembeza twongeddemukko okubabuulirira twongeddemukko okubabuulirira ekyo bakikwate ku mutwe oli buli lw'omubuulirira ng'ate alaba olwanaayavuwale taliyagala nnono ekirivaamu ng'agendewa paasita okitegedde nkiddamu oli buli lw'olibeera ng'omukolako ng'olwanaayavuwale taliyagala ekyo oliba okimutamiza ne bw'aligenda ku mulala taliyagala nnono era alisigala agamba ebyo byabasawo kyovula nga abantu abasinga beerokosezza bakoze eki kuba ennono tetegeerekeka n'ekivudde kufa bagituddemu ennono tetegeerekeka buli omu gw'obuuza akulaga nti ebyalubale tebitegeerekeka ebyalubale bireka tebiriiyo ebyalubale bireka bya bubbi omuntu waasalira wajje ku musawo aba alemereddwa kati bw'abazze tweteeke mu nkola emu lubaale nzikiriza nnamba oba obuwangwa n'ennono yennyaffe nzikiriza nnamba tukoze tutya enzikiriza eyo abantu okugyagala tukoze tutya abantu okwagala obuwangwa bwabwe twagala omuzzukulu ave ku musawo ono agende ku mulala asange ng'abazaala ali omu omusawo ono abe ng'akusaba ekyo ekisaanidde nga tasika busisi bugagga omuzzukulu akyamyewo abe ng'akyamye n'emmotoka mwe omusabe $3,000 egijja mu mulimu gw'ogenda okukola woolaba wooyitirawo kitegedde lubaale alimukko ekintu ekiringa nga bizinensi ekyomunansonyiwa okukyogera kubanga bw'osamira lubaale akugamba nti nja kukuwa ate bazzukulu baleeta kitegeeza nti alimukko ekintu ekiringa bizinensi n'obukatuliki n'obulokole tewali nzikiriza etali mukko ngeri ya bizinensi okitegedde kuba abazzukulu mu kyaki bawaayo ebirabo ebiweebwayo batona mu kyaki bagula entebe bwabaawo ennyumba y'abasaseredoti yeetaaga okuzimba beesonda bakola obutale ne bagizimba okitegedde eri mukko engeri ya bizinensi ne bizinensi etali ya bubbi
bantu bakola obutale mu bakatuliki obutale bukake ne bawaayo ensimbi n'owulira nti baasonza akawumbi. Waliwo ennyumba y'abakulu eyetaaga okuzimba n'owulira nti baasonza obukadde 10 obutali bukake obutali bwa buwaze. Okitegedde so nga ku sente ezo ze basonza ate faaza afissaako ku esente z'okulya ekitali kya bubi. Kale ne munono bwe kyandibadde munono buli muntu yenna yandikyamyenga ku musawo. Abasawo bonna bafuuka ab'endowooza emu. Okitegedde omuntu ono olina ebintu by'osobola okuyitamu naaba nga akuwa ssente ezitali za buwaze zitali za bukake n'omukolera ebimuleese naye nga asigadde musanyufu wabula ate abamu kuba tuddi mu nnono oba bassenkulu oba bannankulu alwana okulabika nti omuzzukulu ono ate waka yavuwala yazze kukolebwako yazze kumanya byalubalo mukoledde ebibbo biki nti ate ino ddogoli eri kuluma oluusi n'eritaliiwo naye nga ate waka alinayo abaana 6 alinayo omukazi waasula apangisaawo. Okitegedde omuzzukulu n'atuulibwa ku mutwe kumuyiya kino kumuyiya kiri n'omuyiya kino n'omuyiya kino ate agenda okuvawo ku musawo ate nga tateredde ate nga ssente ziggwereddewo ate kugenda kumulala nga tayina. Kakati omuntu n'anyiyibwa n'akeetebwa omuntu anayagala atya obuwangwa bwe. N'olwekyo twandifuuse omuntu omu twandizimbye abazzukulu twandibaagazisizza lubaale ate twandibalaze nti lubaale bugumiikiriza sosole bw'atafaatuka kulyengedde bw'otyo ng'otambula naye mpolampola bw'omuzimba ng'era buli kyakola akiraba n'amanya nti nja kugumiikiriza naye nga ekitundutundu ky'okuba nti omwavuwaza. Okitegedde muzzukulu n'ayogera ku poloti njagala kutunda poloti yange omusawo n'amugaa nti ekituufu gitunde weenunule. Lubaale taterera nga otunze ebibyo, lubaale taterera nga watunze kabada, lubaale taterera nga watunze TV. Tulina okubeera omuntu omu abatudde mu nnono ng'abakulu ate n'abazzukulu abajja nga batunoonya. Oliba oli ayagala kutunda TV leka kutunuulira ssente, tunuulira amakulu ga lubaale. Lubaale bulijjo tatunda bibye, kyokozewo mu lubaale takukiza kituna ne bwe kiba kibanja. Era abantu abatundatunda ebintu lubaale abanyiigira, abatunda ebibanja poloti biki lubaale abanyiigira. Naye mulimu abasawo abamu oluusi ali mu kibuga omuzzukulu n'ayogera ku poloti ye omusawo n'alwana nnyo okulaba ng'omuzzukulu ono agitunda afune obusobozi. Ne bw'olikolota tolimuteriiza ng'amaze kutunda poloti ate nga wakitegeddeko. Waakiri omuzzukulu ajje nga yatunze poloti ye naye nga tewabitegedde. Naye bw'aba ateesa kutunda poloti olwa ssente ezimusaliddwa n'ogamba nti ekituufu wandigenze n'ogitunda ky'olina kye kikununula, ekyo kikyamu. Lubaale nkulabula wenna ng'otereeza mpewo naye ng'olina kumala kutunda kintu tojja kuzitereeza, tosobola zitereeza, tosobola kutereeza lubaale ng'omaze kutunda kintu. Mbalabula okuggyako empewo nga ze zikulinnye ku mutwe kubanga bwe tubafunyeeko empewo n'erinnya omuzzukulu ku mutwe n'egamba ettaka nze nalibawa mugende mutundeko akatundu mukole ebintu bye babagambye. Okuggyako jjajja w'abazzukulu nga yalinnye ku mutwe n'abalagira bagende batunda akataka k'emmanga. Ekyo twakirabaku nakirabaku naye ng'omusawo olukwe toluliimu. Omuzzukulu ayinza okuba asaliddwa emitwalo 3 oba emitwalo 4 agenda kuyita balongo oba emitwalo 5. Mulimu oli gwe basalira oba kakadde wakadde kamu n'ekitundu bagenda basamiza bagenda kuyita balongo bagenda kuwanga mayembe. Omusawo agambye njala miliyoni 2. Omuzzukulu agambye sirinaamu wadde. Oli n'amugamba munezeze njagala ate nze siwanga ne bawanga mayembe nga wangidde emyaka nga manyi olunakuwangira ngakola. Naga jjajja nina akatundu kange naye ndowooza nandigenze n'enkatunda naye nkafunamu ssente neefuna obusobozi. Jjajja ng'agamba oyogedde ky'olina kye kikununula. Muzzukulu gwe nkulabula okukola lubaale ng'omaze kutunda kikalu lubaale talitereera ne bw'olizunga ne bw'olitambula. Lubaale musaalaba, lubaale lubimbi, lubaale mitango, lubaale bibonerezo. Ebibonerezo omusango guba kubali bajjajja baasooka bayokya lubaale bamusiba. Togenda kubifunira ku mukiika, togenda kutunda wali kintu ogenda oteke wali amatako omuvumbu bampangire ejjembe ng'otunze kintu. Amayembe gagalugga wanga niye lubimbi. Essente ojja kijja mu kiwato nga mazina
ku mulimu bakugobaganya, okitegedde, akasente kofunawo katono kweyawuliza abaana, olinawo n'akaana akasoma, amayembe gagalugga wanga, awo olina kukozesa common sense, teekawo akakebe oba akabokisi, bw'ofuna 1,000 lyako 4,000, bw'ofuna 5,000 lyako 2, bw'otyo ekyalubaala okulama basondera kisondere. Mu kutereeza ensonga za lubaala abalowooza nti muzitereeza muli bagagga nga mufuna nnyo ssente, mbasaasidde. Mu kutereeza lubaale mwenna asooka n'abakwatamukko mu mirimu nga mutereeza lubaale nga tannaba kugguka, lubaale abakwatamukko mu mirimu. Ekyo kiba kigenderere, empewo ziba zikigenderedde. Mumanye amakulu ga lubaale ge masomero ge muloota, omanye amakulu ga lubaale, omanyi valiyo ya lubaale. Enkya oleme kuleeta kiteeso nti essabo lino tulikoonewo. Musooka kuyita mu bulumi ne mumanya lubaale ayagala mu buli abaana n'abazzukulu tewabanga waasuula ebintu bino byatubonyaabonya, byatusumbuwa nnyo okubitereeza. Ekyo lubaale kyanoonya ensangi zino. So bw'ona otunda poloti n'ojja ne bakola ebintu, enkyo byegaana kyangu, enkyo biwaayo kyangu, enkyo bisuula kyangu. Otunze poloti bakuwadde obukadde 600, ozeewo omusawo mwaddeko 2, okitegedde, okoze bino biri buli kye bakusaba osokoola ku nsawo kuba watunze poloti. Lubaale tajja kutereera, tojja kumufunamu ky'oyagala. Ebintu ebisinga mu byegendereze, okitegedde. Kakati omuzzukulu ono okulandagga bino byonna yaloose ekirooto ng'alaba alina w'alina okujja golodi, n'asangawo omusajja nga muzeeyi. Bayogedde ne boogera, okitegedde. Ono bwe yafunye golodi n'ayagala amuweeyo, bali ne bamugamba nti oyo omu musigaze. Golodi kye ki? Golodi ono aloota ekintu ekyamuweebwa okuva mu lubuto lwa nnyina. Ono aliko ebbala, ono aliko obuyinza, alina golodi naye tamanyi, yeetuddeko. Okitegedde, ebyensi biteekwa okuba tannaba kubireka. Alina golodi naye tamanyi. Lubaale golodi, naye okufuna mu golodi oyo bulumi, bugigi, lubimbi, lugendo, kutaataagana, obugigi, okutaataaganyizibwa, okusekererwa, okukyayibwa. Omuntu atereeza lubaale yenna, okitegedde, okukyayibwa kwe kukulembera, okukwegaana. Bazadde basobola okukwegaana. Baganda bwe weeraguza, walaluka, wava ku mulamwa, biki tokyategeerekeka, buli omu n'akwogerera. Naye nga bakwogerera, naye nga kyeweetisse golodi. Kakati ono omwami, omusajja omuzeeyi gw'asanze, oyo jjajjaawe muzimu. Wabula golodi abadde amuwaayo yenna, bamugamba nti oyo musigaze. Singa yenna amuwaddeyo, omwami ono yandibadde lubaale yamwesamba nga yafuuka feeriya. Naye emyaka gy'okutereeza lubaale, omwami ono tannakula kuyita mu myaka gitereeza lubaale, akyalina omukisa okwetereeza. Ye golodi gwe bamulekedde, kyokka golodi gwe bamulekedde olwaleero ojja kusanga si mugagga. Golodi oyo bakulaga ali mu maaso wakukolerera, wabula golodi yakwasibwa. Naye okumufuula golodi, olina by'olina okuyitamu, olina by'olina okukola, kyokka bujja kuba bulumi. Okitegedde, bujja kuba bulumi golodi okufuuka golodi. Bakugambye oyo musigaze kye ki? Okitegedde, okyalina chance, okyalina omukisa ogwetereeza. Era oba otambudde ne weetereeza golodi, kitegeeza nti lubaale ajja kukusasula, ajja kuwa mu ekyo ky'oliba ofiiriridde. Kubanga asamira lubaale aba muzira. Lubaale lutalo, lulinga lwakiyeekera. Okitegedde, era kyemuva muloota oluusi n'oloota omukulembeze wa gavumenti, oluusi n'oloota n'owoludda oluvuganya. Lubaale bulinga nga buyeekera, kutereeza mpewo, okulwanira ntebe ey'abajjajjaabo. Okitegedde, golodi yenna singa amuwaddeyo, omwami ono yandibadde, katugambe nti lubaale munyiivu. Lubaale yakuwa n'akuggyako. Singa golodi yenna amuwaddeyo, kyandibadde lubaale kye baga nti oyo lubaale yamuggyako omukisa, oyo lubaale yamuggyako chance. Otereeza lubaale nagga tetwagala, tojja kututereeza. Singa golodi amuwaddeyo, lubaale yandibadde yamuggyako. Naye golodi awaddeyo omulala ne bamugamba musigaze. Naye wabadde wawo n'omusajja omukulu omuzeeyi. Omusajja omukulu omuzeeyi gwe muzimu gwo ogwa lubaale. Era ng'omuzimu ogwo gwakongojjanga muwanga, era ng'omuzimu ogwo gwalamuzanga mayembe. Okitegedde, golodi musigaze omu. Kitegedde, kitegeeza nti
okyayina ebyokkola era omukisa okyaguyina ogwetereeza ate n'ofuna obusasuzi mu kyo ky'oliba okoleredde. Naye nga bantu ba Katonda, bantu bange, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, abaana abato, abavubuka, abakyala n'abaami, ekintu kye bayita lubaale bugumiikiriza. Tutendewalirwa mu kkubo, lubaale lugendo, lubaale ssomero, ate lubaale kkomera. Kitegedde ekkomera lijjirawa? Nti wakati mu kutereeza lubaale aba yakusiba, eryo lyekkomera. Essomero lijjirawa? Nti wakati mu kutereeza lubaale otwala akabanga kaneneko ng'olina ebintu byewetegereza by'omanya. Enkya oleme kusuulaganya bintu ebyo era bibeere ne value. Era ogamba abaana n'abazzukulu nti alisuula lubaale yalimanya, kubanga lubaale ambonyaabonyezza nnyo, natuuka n'okusaba ekyokunywa, natuuka n'okusaba gwe namma. Ge masomero, lubaale oyo abaamu okwebakirira. Okitegedde? Abantu abasinga balowooza nti tujja kugenda bugenzi wali twaze lubaale tukuŋŋaane ng'ekika, basaasidde. Ekitundutundu ekyo kyadiba, tuntundu ekyo tekikyakola, tekikyavaamu lubaale, tekikyatereeza lubaale. Ssente z'okwaza lubaale n'okukola enkiiko eziyita empewo, lubaale takyatererera ku ŋŋoma. Okitegedde? Bw'oba oloota erinnya ensozi, bw'oba oloota nga olaba bbaasi eyitawo, oloota endogoyi, oloota ebinnya ebirimu amazzi, ebirimu enzikiza, oloota oli ku ssomero osoma. Ng'oloota oli ku ssomero osoma, nkusaasidde. Okitegedde? Lwoya lwa mu nnyindo, omunaku kaama, ojja kutuuka okusabiriza. Ng'oloota osoma, ng'oloota oli ku ssomero. Muganda wange ne bw'olyerokosa otta myaka gyo. Ne bw'olikyusa eddiini n'ogamba dde mu Katuliki nfuuse Musiraamu, otta myaka gyo. Kuba onoonya mirembe, otta myaka gyo. Omusumba ne bw'aliga nti omukisa gwa Mukama gugongolaba gujja, nnyabo oba ssebo tolira byakumukeeka. Omusumba ne bw'aliga nti Mukama ndaga waliwo agenda okufuna, eyo paati ovu bwongo. Mukama ndaga waliwo agenda okufuna kino. Naawe n'otuula n'owanika emikono n'ogamba nti akagenda kufuna, ngenda kufuna ndabika nze. N'obeera ng'owaayo omwoyo gwo. Ebyensi ddayo ku lubereberye, ebitabo mubisoma kifuula nnenge. Omusajja bamugamba muntu yo mw'olijja ekyokulya. Omukazi mu kuzaala olizaala okaaba, teri kintu kyakumukeeka. Olizaala okaaba kitegeeza omusajja ali kulinnyira n'ofuna olubuto. Abo be bafumbo. Omusajja akulinnyidde, bamugamba muntu yo mw'olijja ekyokulya, mutabaganye muli mmaka. Omusajja akutaddeko emikono aga Mukama ndaga ogenda kufuna, n'okuba mu ngalo. Oba otegeera? Ensi y'ensi, ensi si kuleekaana, ensi kutuula kugimanya, ensi kukozesa bwongu. Okujjako ng'ebitabo mubisoma kifuula nnenge. Waliwo ebintu ebimu abakulembeze b'amadiini bye bateesibaako, ne mufuuka abakwasi ba nsawo, bawuzi ba munyama. Omukazi mu kuzaala mw'oliyita ng'osinda, ng'okaaba mu bulumi obungi. Omusajja muntu oyo, ensi okugifunamu ekirungi, oliyitanga muntu oyo. Oli mu kyaki, Mukama ndaga. Ani yakugamba? Mukama anaakulaga ki nga muzaddewo wamusuula? Waliwo agenda okufuna. Okitegedde? Eyo paati ovu bwongo. Mukama ndaga omukisa gukka, mugenda kufuna. Akitegedde kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Okitegedde? N'okuba mu ngalo mu buyabuya. Teri bintu bya kumukeeka. Teri mukisa gugenda kugwako bugwi awo okujjako ng'omaze kugukolerera. Tojja kumanya Katonda nga tewamanya muzadde. Omuntu akukyaye eka gy'obeera yakuzaala, n'aggamba weesonyiwe ebyewammwe gy'obeera yakuzaala, oba mu buyabuya oba kireebereebe. Ewaka gwe mulandira gw'omuntu. Omuntu wakutulako omulandira aba tagenda kukuzaala, aba tagenda kufuuka muzaddewo. Ensi obeera ogiyimiriddemu ng'oli mu bbanga, oba ofuuse na kikulekule. Ewaka gye emirandira gyaffe. Olina kugamba weesonyiwe ebyeka, weesonyiwe ennono z'ewammwe, weesonyiwe ebya lubaale. Gy'obeera ewaka balina lubaale gwe baagula ne bateekawo. Gy'obeera lubaale bamugula. Okitegedde? Ekintu mpewo za kika, ekintu lubaale wa kika.
mwe muva ekintu muzadde. Taata ne maama gw'olabako kati lwe lujegere olabi taata ne maama empewo z'ekika, era mwe muva ekintu ssabo. Essabo ssabiro kye kitundu ky'obuzaale, kyokka okuteekawo essabo si kye kitegeeza nti awo olinawo Katonda. Eri paati ovu muzadde. Omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Omuzadde mwe tuva, omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, atali tya kitaawe ne nnyina talimanya. Amagezi mwe gasookera, gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, lyekkubo okummanya. Oli mu kyaki bakugamba weesonyiwa ebyeka, omubuyabuya bakutaddeko emikono, Mukama ndaga ogenda kufuna n'okuba mu ngalo, wenna n'oggwamu, wenna n'osuluwala. Teri kigenda kujjira ku mukeeka nga wakyaweeka. Eka ly'eddala erisooka okumanya Mukama Katonda. Eka nkiddamu, ewaka w'omuntu, eka gy'osibuka, lyekkubo okumanya ebiddako. Okukola ebiddako oba obuukidde, okugenda mu kyaki oba obuukidde, okugenda mu muzikiti oba obuukidde. Tobuukira nga gundi waabuukidde. Mujja kubeera mu muzikiti ng'oli avuga emmotoka azikyusa, aga tulina okusaala, kitegedde, tulina okuwa zaka, tulina okukola bino. Omugagga ku bwongo bw'omwavu kwatuula, kubanga omugagga omwavu ajja kukola omugagga by'atasobola. Omugagga tagenda kujja kutimba kyaki, obwongo bulina kudda ku mwavu. Okitegedde, omugagga nasanga ekyaki emasaamasa. Kyolaba ku nsi kye kiri ne mbutalabika. Ensi bwe beekubonyaabonya ne mbutalabika, ojja kubonaabona. Mu nsi oba musibe ne mbutalabika, ojja kuba musibe. Tebakulimanga nti eggulu ly'abaavu. Essanyu liva ku nsi. Okitegedde, ng'oggyeko abantu abagenda n'agula amajini n'agula amayembe. Mulimu abantu abamu abagaggawala mu nsi, naye nga yamala kubaako byakola ebintu eby'ekisiru, n'agenda ali ne bamuwa omuti gw'obugagga, n'agenda ali n'asaddaaka, oba oli asaze mwana oba oli asaze muntu. Okitegedde, saddaaka ezo oli n'afuna obugagga. Abo si be njogerako. Njogera ku muntu ali obulungi mu nsi naye ng'okubeera obulungi teyakuyita. Njogera ku muntu ali obulungi mu nsi naye ng'eka bamala kwetereeza. Soogera ku muntu agambe nti ngenze Bunyaruguru, ngenze TZ, ngenze Luddawa, ngenze Nigeria, ne mulanga alina obugagga, alina akedi mu Kampala, alina ki. Si be njogererako. Sigambye nti buli ali obulungi eggulu lirye. Nedda. Eri abantu abalina ssente naye nga ku byama kwatudde. Oluusi oli yasala mwana, oluusi oli yasala muntu, oluusi oli yamala kutta muntu, oluusi oli yaleeta ekintu n'akisimba awaka, oba kiri mu nsuwa, oba kiri mu ki, oba kiri mu kasenge taggulawo. Abo si be njogerako, munkwate bulungi. Njogera ku muntu alina essente ng'ali bulungi naye nga teyakeerako nkya ziyita nga zaakola mpola mpola yekka n'agaggawala. Oyo gwe njogerako. Gundi yasoma profesa, sente zize zimusasula mu office ag'enjawulo, emirimu gya zaakola mu bitongole eby'enjawulo. Abo be njogerako. Abantu abasinga family oluusi mwetereeze oluusi wamu waliyo essabo. Abo be njogerako. Essente zaabwe nga teziriimu birala bya kusaddaaka bantu, bya kukola biki, bya kuteeka bintu mu mayumba. Kino kisenge tekigulwa, gali amaka tegaggulwa biki. Abo si be njogerako. Omuntu ali obulungi mu nsi ne mu ggulu bw'oliba. Omuntu abonaabona mu nsi ne mu ggulu bw'oliba. Omuntu omusibe mu nsi nga buli kimu kyakusaba, buli kimu olina kusaba gundi, ne mu ggulu bw'oliba. Ekiriwo mu bulabika kye kiri mu butalabika. Mubeere bagezi. Eggulu ly'abaavu. Omugagga, omuntu eyalemererwa okubaako kyakola, Katonda yakikola mu bugenderevu. Omugayaavu alibeera bukopi mu maaso g'omugagga. Nkiddamu, omugayaavu, omubuyabuya atategeera alisabanga alina, alibanga mukopi mu maaso g'omugagga, alifukamiriranga omugagga. Soogera ku bagagga bafunye bugagga mu saayansi. Njogera omugagga ng'ewaabwe beetereeza, ne bwe muba temwetereeza naye ng'ewammwe waliwo eyakolako, ng'olabirawo nga ssente ogaggawala, olabirawo ng'ofuna, olabirawo ng'okola n'okulaakulana biki. Be bagagga be njogerako. Oluusi waweerera mwana n'afuna naye nga tamaze kukola saayansi. Be bagagga be njogerako. Omwavu aliba mukopi mu maaso g'omugagga. Omwavu obulangiro linyumyangako bunyumye.
omugagga talina budde bugenda kutimba church, omugagga talina budde bugenda kuddawo atimbe muzikiti. Egyo n'emirimu gy'abaavu. Omwavu oba wassibwa, ebirowoozo biba bikulaga nti bw'okola kino ogenda kufuna. Eggulu ly'abaavu. Bwe liba ng'eggulu ly'abaavu, lwaki mu maaso ga church tewatuulawo baavu? Babuyabuya mmwe abalowooza nti eggulu ly'abaavu, era namwe ne mukkiriza nti eggulu ly'abaavu. Bwe liba ng'eggulu ly'abaavu, nga naawe olaba ensi ekubonyaabonya, nga naawe olaba osabiriza busabiriza ng'amasiikiini, nga naawe olaba okuweerera omwana omala genda kukaabirira gundi, nga naawe olaba ensi yo nsibe, nga naawe olaba buli kyogezaako kisibe, nga naawe olaba buli osaba akalimo bakugoba, nga naawe olaba buli lw'ogendako ogezeko ku bufumbo omusajja akulekawo, abakazi bakulekawo, abaana bo bafa, ensi nga bwetyo bwekuyisa. Ne bagaa nti eggulu ly'abaavu. Naawe n'osiriwala nti eggulu ly'abaavu. Muganda wange, ensi si kuleekaana. Ensi bw'aninamu ebintu bye muyina okumala okukola. Ensi kkubo, ensi lugendo, ensi butume, ensi eno tekuliko buwummuliro, ensi eno waliwo ebintu bye twali tulina okukola. Okitegedde? Waliwo by'olina okukola okuba obulungi, naye nga si saayansi, si kugula mayembe, si kugula majinni, si kusaddaaka bantu, si kukola ki, wabula waliwo by'olina okukola okuba obulungi. Wakyaweeka, wakyawa kitaawo ne nnyoko. Okitegedde? Kitaawo ne nnyoko yaaniza empewo, lwe lujegero olabe taatawo ne maamawo, ly'essabo ly'ekika, ly'essabiro ly'ekika Muzzanganda. Essabo baliyita Muzzanganda. Essabo babayigiriza bubi nti bw'oteekawo essabo oba otaddewo katonda omulala. Si kituufu. Essabo katonda wa wano ku nsi ye muzadde. Omuzadde gwe mpadde obwa katonda obw'oku nsi, omuzadde y'ani? Omuzadde y'ani? Olaba taatawo ne nnyoko y'ani ku nsi kuno? Mwe muva ekintu ssabiro, ekkuŋŋaanyizo ly'obuyinza bw'ekika, olujegere, empewo zammwe ez'ekika. Empewo si ye sitaani, wabula amadiini gayagala kusika nga gazza waago. Ganafuye ekintu nnonozo, ganafuye ekintu buwangwa bwo, ganafuye ekintu ekiyitibwa lubaale empewo zo. Singa tegakinafuya, singa kyaki tezirina bagoberezi. Bantu mmwe muli babuyabuya batasobola kutuula wansi kwefumiitiriza. Singa kyaki, singa emizikiti tegirina bagoberezi, singa tegyanafuya kintu kino, okusoma amadiini oba obuukidde. Okitegedde? Okusoma amadiini oba obuukidde. Sooka odde wansi ku muzadde. Omuzadde y'ani? Si ono taata ne maama. Olujegere baavaawa? Mwe muva ekintu okuba n'essabo ly'ekika, ne musimba empagi Muzzanganda. Empagi Muzzanganda yekuŋŋaanya ekika ne kiteeyawulayawulamu. Olwaleero eŋŋanda tezikyakolagana, buli omu akoza bwana bwe. Akaana ka gundi tekakyakulira wa muganda we. Bino abaana bye baakuliranga ewa ssenga wange egindi, mwannyinaze egindi, naga nti nze nakulira wa jjajja egindi. Katwaleero buli azaala omwana kaana ka bwana bwa nkoko, buli omu atambula na bwana bwe, tewakyali nkolagana. Njawukana njereere. Empagi eyitibwa Muzzanganda. Abedda baabanga n'empagi y'ekika, ekiggwa ky'ekika, Muzzanganda. Bwe musamirira lubaale muba ku ndowooza emu, mukwataganira wamu, temwawukana. Kyokka babalowoozesa nti empewo zammwe ye sitaani. Okitegedde? Ate abagezezaako zitereza balowooza nti byakumukeeka, bagenda kukwatakwatamu batekewo ekibbo kya lubaale bafune. Abantu tebakyali bagumiikiriza, abantu balowooza mmere ya leero. So nga lubaale yalina ebingi, yalina ebyammwe. Singa temusinda nnyo, singa temugobaganyizibwa ku mataka, singa temukola ki, singa temuzimba nnyumba ne ziremera kolopuleeti. Naye waliwo eyabanjedde ennyumba y'essabo ly'ekika mwagaana. Abantu abasiga ennyumba ziremera ku musingi, abamu bazitula ziri kolopuleeti, abamu banka zitwala amayumba gammwe, mulemereddwa okusasula. Oyagala kuzimba ofune w'osula, waliwo ebisula mu nkoola, waliwo ebisula ebweru, waliwo ebisula ku ttale. Oyagala kuzimba otuula olatte. Ennyumba abamu zibalemye okuggusa,
abantu beeraguzizza, abantu benjedde ku basawo, okitegedde tebamanyi. Kakati gwe ssebo ayina gold ng'ekirooto kyo bwe kibadde, gold mukozese, munoonye omutegeere, Lubaale gold, kubanga mumutereeza abaana n'abazzukulu omusaayi ogulijja bajja kuba bafuna ensimbi. Gwe wonna aliko ebbala lya Lubaale oyina gold, lwakuba gold oyo kumufunamu si kyangu. Omala kukola, omala kutambuza, omala kuyita mu bulumi ne mu bugigi. Lubaale essomero, Lubaale ekkomera. Ekkomera mu kutereeza Lubaale oba tofuna. Omuntu atereeza Lubaale oba tofuna. Akasente k'oba ofuna kaba katono kweyawuliza Lubaale. Abalooza nti nja kutereeza Lubaale ng'emirimu gyange nkola nfuna biki, nteekayo obukadde emitwalo 10 biki ku mulimu wanzasula nnyo, oswadde. Atereeza Lubaale mu kaseera ako ng'omutereeza obanga ali ku musango ng'owuza omusango gw'abali abataamutereeza. Oba ofuna kitono buli ky'oba okola oba okijja mu kiwato nga mazina. Lubaale ekkomera, mukadde ako bamusibe baba bakuggyako emikono egikola. Lubaale essomero, mu kaseera ako oba otereeza bw'omanya Lubaale kye ki, lwaki tusamira Lubaale, lwaki Lubaale waali, Lubaale yavaawa, Lubaale kye ki, ge masomero. Y'ensonga lwaki kati buli Lubaale ne bw'okuba eŋŋoma ne bw'otegeka enkiiko mwabasonda sseenembu tugenda kwaza Lubaale. Ne bwe munaamwaza najja n'ayogera tajja kutereera. Bw'atereera ng'ojjaga n'ombuuka. Lubaale mulina kusooka kitundu kya ssomero. Kitundu ky'essomero be bantu be musanga eyo mu nsozi nga beebasseeyo ng'ateekawo obuliri bwe, ebikunta bye, ebibugo, ng'asula omune ng'ate yayina ewaabwe, yayina emirimu, yayina amaka, yayina abaana. Abantu be musanga eyo mu nsozi kye kitundu kye bayita essomero. Abantu be musanga eyo mu mbiri nga beebasseeyo naggana kamala wano emyezi 8, kye kitundu kye bayita essomero. Gwe wenna ng'oloota essomero ng'omanyi tujja kuteekawo ekibbo otereere nkusaasidde. Lubaale oyo olireka byonna by'oyina olimutereeza mu bbanga eriwera emyezi 8 ku mwaka ng'oloota essomero, ng'oloota oli ku masomero. Bw'oba osalawo ng'oligumira obulumi bwonna bw'oliyitamu nga tojja kusobola kintu ekyo, Lubaale mwesonyiwe. Bw'oba omanyi ng'olikisobola, Lubaale tandika omulondoolako. Bw'omanyi nga tokisobola, tosobola kwerekereza, lekerawo okugoberera ekintu kye bayita Lubaale. Beerawo weetalaafiya omanye nti nja kugumira buli ekirintuukako kyonna. Kubanga ne bw'onoomweteesamu akajjanja ng'otambula wano nawali biki, naye ng'oloota amasomero, naye ng'okyayina ekitundu kino ate bwana bwange ate biki. Muzaala ng'obumyu ne muzaala olwebeeya lw'abaana naye ng'ate oloota amasomero. Ky'oba olina okumanya abaana bajja kutuuka bakulemesa okukola entabaalo. Muzaala muzzaawo ne muzaala ng'obumyu n'osanga omukazi alina olwebeeya lw'abaana, omusajja yabumulekera naye ng'aloota azze ku ssomero. Obwana tebukyakusobozesa kukola ntabaalo, tebukyakusobozesa kwebaka mu mbiri, okitegedde. Naye nga naawe okimanyi oliko Lubaale akubanja, nkusaasidde. Awo lekera okutijjira ku Lubaale mu nnoonya Lubaale, lekera okuteekateekawo obubbobbo biki biki. Lubaale oyo waakwebakirira. Lubaale mwesonyiwe ogumire ekirijja. Bw'oba omanyi ng'oloota amasomero, oloota ozze ku ssomero, okitegedde. Zaala mpola mpola abaana abatali kulemesa ntabaalo. Nkubulidde Lubaale oyo wa ntabaalo, ne bw'olikubira paapa essimu alimutereeza nga tayise mu ntabaalo ojjanga n'ombuuka. Ne muga nti twatereera, Lubaale yatereera, ojjanga n'ombuuka. Omulembe gw'abasawo gwonna oguyiseeko emabega wali gwasamira busamizi. Omulembe ogugenda okuddako gw'abassenkulu ne bannankulu, Lubaale tebagenda mujja mu kusamira busamizi, bagenda mujja mu ntabaalo, mu kutabaala. Okitegedde, ekyakiwakanya njagala ku mulembe guno atereeza Lubaale ng'amukubidde eŋŋoma ajja mbuuke. Waliwo omulembe gwe tukubye amabega oguliko abasawo abakulukulu gwe tukubye amabega. Bayaza Lubaale ne basamira Lubaale ne bamutereeza. Omulembe ogwo gwe tukubye olukwamabega. Njagala omulembe oguliwo olwaleero nga Lubaale tannatereera, njagala omukubira eŋŋoma, mukuŋŋaane ng'ekika mukubira eŋŋoma muzimbe wali essabo. Lubaale oyo bw'alagulanga oba bw'akolanga oba bw'atereeranga ojjanga n'ombuuka. Ebigambo bino byonna bye tubagamba tumanyi, ate mujja kuddamu kubiwulira walala, ojjanga n'ombuuka. Bw'oba toli mwetegefu
kutabalira lubaale naye ng'olwota oli ku masomero, olwota oli Nyansozi, olwota Nsozi, olwota Amayinja Amazungu, Enjazi biki, olwota oli mu baana, olwota oyonsa baana, nga tuli mwetegefu wa kutabalira lubaale oyo, mwesonyiwe, tuddamu kutijja, gumira buli ekirijja. Lubaale oyo tijja naye ng'omanyi nti olina akaseera k'oli mwebakirira ebbanga eritali ggere. Abakuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.